naffe fennyini tukola ekisoboka lawyer wange yasobola okugenda ne wa state segundi eno neekomawo fayiro neekomawo okwongera okutereeza fayiro eyo nga bw'erina okukolaki bw'erina okubeera era bwenjogerera fayiro twagitereezezza ne tugamba katukole okunoonyereza Kenesi ayimiridde atya akasente ka munne kabadde nga ajja akolaki amuweereza era bwenjogerera mu kumanya nti tunoonyereza ebintu byaffe tulinako obuntu bwe twasanze era bwe twafunye nga abuguzi Kenesi abuguze mu zino ssente zaani Rachel zadamuweereza kano ka politike tulaba ekabuuma n'akayumba Rachel kasaba kamudizibwe sibi ebintu byokka Mami Nangulo Kenneth byatumulidde oba byateekamu akasente ka Rachel nedda waliyo kati waliyo ne ka politike tukyayagala okonfamingira ddala ka politike yakagula sente ndizoogera kubanga nagenze ne ku Erosi nenoonya politike eyo n'amanya nengafuna abagitunda neyagikola ki neyagula otegedde kati tukyayagala konfamingira ddala mutuuke ku kinyusi kuba ffe tunoonya bujulizi butuufu nti sente z'omwana ono zadda wano era Kenesi mukadde ako abadde omulimu gwakola ddala gubadde gusobola okumusobozesa okugula eyo poloti tunoonya bwenkanya ne ka poloti ako kadizibwe Rachel kye tunoonya kufuna bwenkanya Rachel afuna akasente ke konna nga bwe yakaweereza amaanyi ge entuuyo ze zimudde mu ngalo aziganyulwemu era tetugenda kussa mukono ali eyo nze saagala gwe musajja munnange andaba nga njogera bino ontwale ogambe nti nze ndi wa mutima mubi era waliwo omulala nze okujajanga nga kibira alina omutima omubi lwaki anoonyereza ebitamukwatako binkwatako naawe noyali badde mwannyoko gwe noolaba nga amenyoka agenze eri amaze emyaka 2 3 4 ali mu kukeera ku makya ayoze engoye zitaggwa bakutuka emigongo kale tubaniriza buterevu byonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okwosako kuba nga mutugoberera mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo enkuba ennaku zino etonnya misana simanyi oba lwaki tuyingidde ogwokusatu tunaatera kirabika kyekigireeta nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive video mbombefu obwekitalo nkusaba osooka ogimpereka like kijambeko okubanga edduka ku misinde egy'amaanyi information netambule etuuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde tukusaba mbutongole otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu ofunenga latest updates ne latest information yes amawulire tukuweera ddala ago gennyini g'oteekeddwa okufuna era naawe g'oyina okubanga oyongerayo tuzze okuwa updates ku nsonga za Nakazi Rachel Kadama nkuba kyeyo yakikuba emyaka 5 ng'akasente akaweereza omwami Kenneth Nangulo omwesigwa gwalinamu abaana 2 nga takasente ako teyakakozesa mu ngeri ennuŋŋamu ate n'ekitono kye yakakolamu tekiri perfect ate era yakigobamu n'omukyala ennaku 4 ze yasula mu nnyumba fayiro ekyatambula era olunaku olwaleero muneegatteko nsabe omukulu Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited tubuuzeeko ate then tubabuulire kiki ekiriwo olunaku olwaleero mukama wange assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bangamba lumu ekirinkubya kutoola salaamu naye salaamu nkakasa teina nsonga lwaki ekukubya kasita oba nga toyongedde genda gy'otaamanye n'okomako goba olaba awasoboka okumpi entegeera yange wekomera naye nga n'otagenda wala abalabi baffe mwenna nsanyusa okuba nga ndiko wano ne Uncle Vicky omanyi ononsonyiwa nze ati nkuyita Uncle Vicky abantu ennaku zino bampita Uncle sijja byagala omuntu bampita Uncle mmanyi agenda kunkuba luseke nedda munaye kyankwata naye kati ate naawe nze nyina okuba nga nkuyisolaga nti Vicky Uncle Vicky ne Uncle Vicky ogenda kunkuza mu nkaddiye ngakyali muto nekyo ekitiibwa ky'amaanyi amiina Uncle Vicky so Uncle Vicky nsiima omukisa nga guno gw'osobola okumpa nentuulako wano mu maaso ga kamera nenjagala ntuuse obubaka bwange eri abatulaba
nga nsooka kubabuuzaako yes nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abali mu mbeera ennungi tweyongere okwebaza Allah. Abali mu mbeera etali nnungi era tumuwanjagire. Atutaase tuwanike emikono. Temuti yagamba nti anze Katonda yansuula nedda. Katonda teyeerabira bantu be. Goyinza okulowooza nti oli bubi nnyo naye ng'oyinza okuba walidde akatogo ekiro. Gwe n'ogamba nti ndi bubi nnyo. Ng'atokkuse naye olw'okuba olidde katogo n'ogamba embeera nki. Kyokka ate waliwo yanywedde obuugi. Nga kyasiibiridde. Oba kyasulidde. Tekuliko kinywerwako kiki. So mu mbeera bwetyo Allah aterawo ebigezo bingi. So kale ayise mu mbeera bwetyo musabe. Obeeko kyobeeyongerako oba mbeera mbi okyuse. So mu mbeera bwetyo bwekiri mukama wange. Weewaawo. Abali mu ssanyu. Osanyukako olunaku olwo olumwe ensi munnange. Ennaku lw'enajja kiba kizibu okumanya nti enkyalo enkongona. Weebale nnyo. Lw'ozifunye sanyusaako abaana. Ate osanyukeko ekyetaagisa. Toyitirira ate genda kumenya ddembe ly'abalala. Bw'oyitirira omenya ery'abalala. Oyinza okumenya eddembe ly'abalala. Mu masanyu gwawo. Yesebo. Kati tomanyi nti waleero wayinza okuba wafunyeyo akasente. Bw'afuna akasente. Kati tugeze baganda baffe bano abatali basiraamu. Agenze mu bbaala. Akyakaddemu. Bw'anywa nakomona n'okumalako abantu ekutunu waasula n'abaleekaanira n'avuma bwe mwali muzifunyeeko. Simanyi olwaki abatomi bakozesa nnyo akagamo mwali muzifunyeeko. Mulizifunako mwembwa mmwe. Kyokka ate agenda okwebalabalamu nga gumuweddeko nga takyalina. Nga newaka balina bye bamusaba. Be bamubalugologa nti kino mwasimanyi mwanywedde kinyo simanyi kati sabbuuni munywa ogamba ali yali anywedde ku sabbuuni. Okitegedde. So mu mbeera wetu nti ddembe oba ofunye ekirungi. Sanyuka ekisaanidde. Okome woyina okukoma. Tomala akubalula mirembe. Kati no bano booli mu kumalako emirembe bonno banno tebannazifuna. Baasuze nanja ate naakengo oyinza okuba akanywa. Naye ng'amaze ebbanga tamanyi ne wekakola. Takakombako. Kati gwe oli mu baduulira oli mu. So komako ku kisaanidde. Kale kakati mwami Kibira. Tutuuse wa sofa omanyi abantu bano buli lunaku bambuuza Vicky mwami Kibira Construction Company Limited yasuubiza Rachel Nakaza n'amateeka byabaleeta kiri kitya konze Wolan office jeri njimanyi webale nnyo n'omuntu mumanyi webale nnyo kamutuukirire twogeremu byambuulira nga mubyewulirirako webale nnyo so tutuuseewa Uncle Vicky bwe nali nzija mu nsonga eyo nakakasa buli mulabi oba yalaba interview eyo gye twakola ku olwo ku nsonga za Rachel ne ngamba nti ono Rachel njagwa naye ewabi n'ewalungi awabi n'awalungi tuli abo muli ntuti butoola lwaki nakugamba nti nze mmanyi obulumi bw'akasente ne ngamba abaana abo bawita mbuzibu bungi nnyo okuba gye bagenze yenna ava mu ggwanga lye yadde n'ali mu ggwanga lye sata akanoonya ne katabuka tiwali ayagala kukatwala buki butwazi ne gamba Rachel sisobola kukkiriza kumulyaza amanya mu mbeera bwetyo ne bamala ne bamusuula abenga akozeseddwa ekisiimuula asuulibwe nali sisobola kikkiriza kwe kusituka nga nze Kibira okuva mu Kibira Construction nenga Rachel ono nja muyamba nga muyambira kusinzira nga Munnayuganda nga alumirirwa era nga amanyi kye bayita ssente neŋŋamba nja kuyimirira mu ngatto ze muyamba afune obuki ne kinnyamba nti mu kampuni yaffe ya Kibira Construction tulinamu ab'amateeka era kwe kukwata nensitukiramu neŋŋamba ekinaaba kyetaagisiza nga amateeka balooya bagenda kuguyimiriramu nga nze nkiri emabega gwe wasalawo nti amateeka ogenda side ogenda gifacilitating webale nnyo era wanaba weetaaga nti waliwo teeka nze ndimanyi nja ddiyingiramu era yensonga lwaki nakugamba luli gwe baako by'otuukamu mumbuulire nti kino kikoze eki kino kiwalidde nze nkole ogwange kugezi nakubuulira fayiro nti yabula webale nnyo era mu kutandika okukola ogwange ngenda okutuuka ku poliisi nga gundi fayiro egenze wa state mu kugenda wa state ate neekola ki
nedda kyokka fayiro eyo nga bateekamu musango gumu gwa assault webale nnyo fayiro eyo yali tematiza yensonga lwaki twasobola okubanga naffe fenyini tukola ekisoboka lawyer wange yasobola okugenda newa state segundi eno nekomawo fayiro nekomawo okwongera okutereeza fayiro eyo nga bweyina okukolaki bweyina okubeera era wenjogerera fayiro twagitereezezza fayiro yajjudde bulungi obujulizi bwonna obwetaagisa okubanga buluma mwami Kenneth okubanga buli kino ekyogerwako akiyinako okumanya era obuvunanya kimukwatako era mwali nnyo okubanga yakola ensonga eyo y'okukulumpanya oba okukulupya sente za Rachel. So kati fayiro yateekateekeddwa fayiro wenjogerera yazzeeyo owa state era musango gutandise mu mateeka amatuufu naffe twetwakoze kwe kwongera okunoonya Kenneth mu kasente kano ke badde nga bamuweereza abadde kana akayumba kaalaga era nekakadde ebiri awo katanana kumaliza ku sente oli Rachel zayogerako zabadde ngaasindika ddala zakomaawo era Rachel ayogera sente z'empitirivu kyetulaba wano ku ground tulaba ekintu nga kiki kitono ku sente Rachel zabadde nga akola ki zabadde gye ngaasindika tugamba tujja kikomyawo ne tugamba katukola okunoonyereza Kenneth ayimiridde atya kasente ka munne kabadde nga akola ki amuweereza era wenjogerera mu kumanya nti tunoonyereza ebintu byaffe tulinako obuntu bwe twasanze era bwe twafunye nga abuguzi Kenneth abuguze mu zino sente zaani Rachel zadamuweereza kano kapoloti ke tulaba ekabuuma n'akayumba Rachel kasaba kamuddizibwe sibi ebintu byokka Mami Nangulo Kenneth byatunuulidde oba byateekamu akasente ka Rachel nedda waliyo kati waliyo ne kapoloti ke tukyayagala okonfamingira ddala kapoloti yako yakagula sente ndizoogera kubanga nagenze ne ku Erosi nenoonya poloti eyo n'amanya nengafuna abagitunda neyagikola ki neyagula otegedde kati tukyayagala konfamingira ddala mutuuke ku kinyusi kuba ffe tunoonya bujulizi butuufu nti sente z'omwana ono zadda wano era Kenneth mukadde ako abadde omulimu gwakola ddala gubadde gusobola okumusobozesa okugula eyo poloti ebintu si byagwira bugwizi newankubadde poloti weeyi era Kenneth abadde mu Uganda ng'akola naye omulimu gwe gwakola enfuna ye emusobozesa okuba nti agula kino poloti nebino nebikolebwa ebigenda maaso nebikolebwa neti poloti ng'agiguze kyetunoonya ffe tegwira bugwizi gebayita amaki amateeka era bwe tugera kukikonfami nga tumanye bwe kinaabanga ddala kyekyo tunoonya bwenkanya ne kapoloti ako kaddizibwe Rachel kyetunoonya kufuna bwenkanya Rachel afuna akasente ke konna nga bwe yakaweereza amaanyi ge entuuyo ze zimudde mu ngalo aziganyulwemu era tetugenda kussa mukono ali eyo nze saagala gwe musajja munnange andaba nga njogera bino ontwala ogambe nti nze ndi wa mutima mubi era waliwo omulala nza okujajanga nga kibira alina omutima omubi lwaki anoonyereza ebitamukwatako binkwatako naawe noyalibadde mwannyoko gwe noolaba nga amenyoka agenze eri amaze emyaka 2 3 4 5 ali mu kukeera ku makya ayoza engoye zitaggwa ne bakutuka emigongo era kati kyemmanyi Rachel bw'aba teyasooka kgendako funa bujjanja webale nnyo tasobola kumalayo mu nsonga z'omukwano nkutidde akazi byuma gwe osaaga n'okusaaga so kati gwandaba oyinza okugamba kibira olina mutima mubi sirina mutima mubi ne bw'obanga olimu ako obuntu nga ddala olumirirwa kuba mwakafaananyi ng'ogenze ku kyeyo n'omala emyaka 4 ku 5 nokola akasende ko noziba milioni 2 niwegaba 3 nokomawo wano nga toyina kyolaba kigakoze ng'otunula ngaazi kati njala okubuuza goloza kuba kufaananya omuntu oli adaweereza sente nga amanyi zina kyezikola atuuka nga tekizina kyezikola ayinza kuwulira ki gwe kuba kafaananyi nga muganda wo mwannyoko otegedde ayinza kubeera ati weseeko mbigere ebye olabe ebintu emusiganye tubikola ne tubikolenga nga naffe tulimu ako obuntu tubalirire
kino munnange kinamwisa kitya kati nkugamba bwenti n'ekirala ffe tuli basajja nze kati ndi musajja nawe oli musajja nkubulira akantu kamu fe abasajja otulaba wano tosobola kumira myezi 6 oba mwaka nga toweegase na mukazi tekisoboka kinampuliza banne mu kiwuli tosobola kumala myezi 6 oba mwaka nga toweegase mpozi nga system nfu weebale nnyo naye abaana abo abawala balaba asobola okumala n'emyaka 2-3 4 abavumirira nga tayibaseeko na musajja yenna kugambye nti omukazi kyuma kirala otegedde gw'oli eno sebo weegatta buli lunaku banayiba baatugamba mbwasomba weegatta buli lunaku bagamba mbwasomba n'asomberamu n'ab'embuto weebale nnyo naye ebyo sibirinaako bukakufu ebyo jasimba mbadde nange nkuwa example okulaga embeera abantu abo nabo gye bayitamu okufuna akasente bo bagumiikiriza ne mu kaseera akakazigizigi fe ate be baweereza akasente nga tetusobola kugumiikirizaamu yadde fe tetusobola ekyo nawe okimanyi nagamba mukazi wange nomala ogenda ku kyeyo manya kimujja kusanga abaana Uncle Vicky ebintu byetwogera byo byemazima naye musajja yenna ali amazima galuma naye ate kati nze mbabuulira nze ondaba wano nze njogera amazima nabagamba kimu nti amazima bugagga kyekituufu buli wolibeeranga n'amazima n'obugagga oliba obukozesa oliba obusembedde era oliba olutuuseeko kuba mu byonna bitambulira mu mazima gegakulembera n'otuuka ku ekyo ky'oyagala era bw'obeera w'otudde ng'omanyi okozesa bulimba era obulimba butuuka ne bwebikkula ate obulimba kizibu obulimba bulwayo kati mwami Kenneth yali amanyi nti bino birituuka eno kisobola kumanya n'olwekusaawo weno kyekikola kyekiriwo so mu mbeera bwe tutyo nze kibira ndiwo ngenda kulwana yadde sinze namuguliza ebintu bye owulya naye kinnumanga nange bwendaba ku bantu bempiseemu nabo abaana benkolaganye nabo otegedde nga bakaaba mu kasente kati kankulage kwolwo nali naakavaawo tukola interview yeeyo nali navuddeawo kati enkeera waliwo omwana muwala yaali gundi aliawo Dubai nga ankubira nga ambulya poloti ye gyekolaki gyeri yagigulaawo mpigi yiri yagiguze milioni 15 nga makibira naye mpigi wafuuse wa bei ate nno yagigula milioni 15 manyisezi yagigula omanyi bwekenkana gundi poloti 5 yagigula milioni 15 mpigi yafuuse wa bei ayakuzimbako biziga ankubira nga makibira amafuta agaago genda ondabire poloti yange njagala oginzimbiremu soko ogenda ogirabe isoke nga amapa amafuta gankira nga nvuga nga ngenda mpigi ntuuka empigi oyo omuntu gwampa gwe ngenda naye kojjaawe kati kino kankyogere yadde simwogedde linnya naye ki kojjaawe kati mukubanga kojjaawe eyankulembera alage poloti weekola ki weeri munnaye nga tugendayo nga tulaba poloti tumala okugiraba nga mpima ebipimo byange nga bwenyina okukola yekojja kwali mpima ebipimo nga bwe birina okubeera ekigenda okugendamu nga nkomawo ewange ku ofisi ngambala sente zonna ezinakolaki ezinagendamu bwamala mumaze obimuweereza nga ngamba kibira sente ezo nga bwoziŋŋambye nyinawo sente bwe ziti kuba nyina nyina obusente bwe mubalidde naŋŋamba sente zennyinawo zombalidde kubulako milioni zimeka milioni 4 okategedde naye eziriwo ezo anko wange oyo gwabadde naye yazikolaki yazirina ndaba waawo olutalo okujjako anko sente yazikolaki yazirina era mbadde njagala kamukubire sente ezo azirete ku ofiisi azikuwe otandike omulimu gwange nti ate wali mutawaana nga nninda simu ya anko akubuze office omulagire webale nnyo enkeera nga lucha nolala nga lucha nga ndaba muwala nga nteerako message anko yakuleetedde sente nti tanaba zimpeereza naye ankoza atya anko takyayagala kukwata simu zange ne mugamba kanange mukubireko ne nkubirako anko nge nange yange agikwata ne mugamba munnange nange yange tagikolaki takwata gwegwenku gwegwa amazzi Uncle Vicky antomanyi Luganda ndumanyi gwegwenku akokombadde nkamanyi abadde kamanyi gwegwenku gwegwa amazzi gwegwa amazzi ne buno bwaka anko takwata sente tazituusanga nesimu takwata noli
yamubulokinze nasemyeyo okumanya ng'amukoze eki ng'amubulokinze kati byebyo bye tulimu gye tulwana kati omuwala oli abadde akola emirimu gye bulungi nga bakama abe abasanyusa kati agenze mu depression kyekyo agenze emirimu gye gitaataaganyizibwe kyokka anko we muganda wa maama we yamulyobi kati seera abadde aziwaye ekivaawo kati bano ba anko ngeri gye bakuzeekuzeemu n'emyaka nga baloga omwana asibire ku kyeyo butadda ate ebintu ebigezeemu amalogo kyebakola oli kasaali ya sente zo ng'akuloga olunaku olumu nze ndikubuulira byensanze ebizibu abaana bwe benkoledde abantu bakiraya nti amalogo gyegali gaddala gulineffe gira emirimu tugiyingira nga tugiyingire twesibye ebbiri omuntu bangamba yeesibye ebbiri aba anywedde nze tontiisatiisa tokangatiisa ku kyeddogo tokiŋŋamba nze tojja ngo ŋŋamba ebyo nze nsimattusa ebintu bingi ebikulu ddala naye kati awo nkubamu akafaananyi omuntu agambye gendo nzimbire mu poloti yange nga poloti eyo eriraanyiganya abafamire ye akasente takayisiza mu bafamire akakuwa kyakanduwako emirundi egi nga tolina okuzimba okumpi nabaana nga kyetwakola kimu kyokka abafamire weebali nenze kyenakola nga ngenda wa chairman fotokopi yagundi yendagano njikola ki ogifune njirina omwana yagimpereza njikola ki nenamba nakusooka akubira chairman namuwa contact namugamba omwami ono yekibira Hassan ova mu kibira construction muzimbi mukwasiza omulimu gwangu gwe poloti yange awo anzimbiremu nyumba yange gyenkola so ku kitundu simugwira webale nnyo era nengendo wakemene neyanjula bulungi nnyo bali ne bandaba bulabi ne bajjanga ne bagamba oyo kati gotandika okolagana abebbali ne banyiiga naye nga naye omwana yamanya ekimuli kuki ekimuli ku mutima nga yalina ensonga lwaki bali abalekawo n'akolagana n'owebbali kati awo eddogo ddyo liba lirina okuba litakola kuwooli yakuwadde omulimu gwali ku gurawundi ku makya obuukevu kati eyo nno nyumba ngenda ntandika eyo ngenda okkeera ku makya twagenda tutandisa okukola ne tusibawo omusingi twagenda okudda enkeera ng'emisingi bataddemu empitambi batiisaka naye omuntu ntononyona nze nange tonteera mpitambi mulyango ne sibubuuka kati nze nezeke nnyini neŋŋamba bisimilla bino byendaba enkya neggulu nkwata ekitiyo nobikako akataka then n'okukota netutandika netuyiwa matiriyo nogenda mu maaso waite ennaku 3 ne baleeta enkoko nga bagisazeeko omutwe bagusudde ku nsonda enkoko bagisudde eri nenjijjawo nensima ekinnya obuzibu temwamanya nti oba yali yasalirwa musiraamu mwali badde mutokosankaafu awo singa omanya nti eno famire ya ddiini bweti mugamba bugambi fowamani mutokoze naye olwekuba ndiyinza okuba mubamu obutwa ekyo kirala ani baba tewuyidde nsonda ekiwuduwudu nakiteeka ku nsonda nabijjayo bujja nensima ekinnya nozikamu enyumba yagenda mukwaku teyaggwa katono obisomera ekitambiro teyaggwa teriwo so mu mbeera bwete ebizibu musisinkana bingi naye nga abantu bano abali ku ground be baleetera abaana bano abeeri kukyeyo ebyo nakutadde mu depression webale nnyo otegedde bakutadde mu mbeera ey'okweraliikirira obadde okola senezo ziyingidde miliyoni 25 siweddewo anko ate kati yakola kyabulabe okategedde kakati anko bwaba nga sente zewamubalira zibulako just million 4 kitegeeza anka aba yakuba sente empitirivu kati nezo million 4 zali zibulako nga mugambye tofaayo kozimbe kankukolere kubanga ekisinga kyonna okikoze okikavalinze ezennya nakubuulira bwe tunazi tujja kuziteeseza ng'ennyumba zino zikoze zitambula kasitulero kyakola n'omulimu gukola ki gukyagenda mu maaso so ekyo nekikola ki nekikomaawo ab'eŋŋanda bye basinza okukola kati nze bwendaba nga ebyo byonna bigenda mu maaso bwenfuna omukisa kyennyingiddemu sikireka kati bano bakenes obalabanga etundutundu lya buno obupitambi basimidde mu musenyu ebwo busamambiro n'oteeka eri talina n'amakulu talinamu makulu nze neebuuza lwaki abasajja be basinga ennyo okubeera mu buvuyo buno obw'okulya ssente naddala wano mu Uganda webale nnyo kati abasajja lwaki be basinga okulya ssente z'abannaabwe abasajja obwenzi bwabasukkako abasajja abamu buli w'omu bwakwata akasente kazze mu nsawo bw'otaba muntu nnyo olowooza kubaayo okufuna omukyala eyali yakulema
kasitoka kwasa obadde mu nsawo toweerezangako miliyoni 5 mu nsawo naaka abadde akulabira ku mitwalo 20 10 ate nga nako omulekerako kya 5 kola ogenda mukubira essimu omugende nakatusinkane ng'ozijjayo zonna ku simu oba mu Western Union zonna ozijjaeyo yagala mulagawo okolaki bw'oziyina kati oba omanyimu n'okuvuga kamotoka n'ogenda n'ogipangisa ekya 15 buli lunaku nekigwa olusi yabi otegedde okweraga emyempanko gye zisinza okwagala okukozesa abantu ensobi buli woyagala okweteeka mu ngatte ezitakutuuka grade gy'otannatuukamu kutuuka kyekyo buli woyagala okweteeka mu kilasi gy'otaliemu byebyo so weteeka awantu woolina okutambulira ekiteetera abavubuka okuba nti ssente z'abantu abali eri wano baagala nnyo okukola ebitannajja mu grade zaabwe nga ssente z'abali bazirabanga ezaabwe era bw'amala ogijjayo ku akawunti alabanga eyiye ate abamu alowooza nti no kankozeseeko akakadde n'akazaawo awo n'akazaawo ewali obuzibu awo kasita otandika ekyo kasita otandika nti kati ampereza obukadde 2 naye badde n'ekizibu ky'emitwalo 5 kasooke nzijjeko 5 mu wiiki ng'emu nange nja kuba nfunye oba kanguleko n'akasimu kano mbadde n'akasimu akalo kanguleko essimu ennene olwo zisembula kuzizaawo awo ettabu ekoze eki eba egudde owezze tosobola kubanga wa ssente ezo zikuuma era kwe kuva okubonyaabonya abantu ate n'abalala balina mitima mibi ng'agamba nti no mubiru amanya obanda mubiri yagenda twenkanankana wano ansinga ati akomewo nga mukoledde kino effutwa neffubitizi akomewo nga alina kino ansinga ati kanzirye naye sente naye kanzirye tunaawoza kati omutima omubi ogwo olumu gwe gubakozesa ki ebyo bintu bingi abantu balina emitima emibi waliwo ekintu mu keesi ya Rachel abantu kye baali babuuze nnyo nga kibasobedde nti Rachel obusiru bwannaba kyobutayigira ku bakadaama banne obwamuleetera okuwa ssente omusajja emyaka wagindaba 5 olowooza lwaki Rachel yali badde akola ekyo emyaka 5 just because nti omusajja amwinamu baana ki kati kankubuulire Rachel saagala anenya Rachel siganye byonna biba naye saagala anenyaje nga nze opinion yange egamba saagala muntu anenya Rachel batya Rachel yava eno yaliko omusajja amuzaddemu abaana era nga bafumbo ng'omuntu yenna omulala alowooza nti obulamu bwange buteredde nfunye omuntu wange waali wano naye olwekuba ebyenfuna bitono kaŋŋende nze neeyongereyo tugaziye ebyenfuna omwami wange oba yadasasula mitwalo 20 omwezi gafuna nze kangende noonya 8 oba 9 kanaaweera akamwe 10 tugategate ginaagenda okwera emyaka 5 mu butuufu fe abadde balina obulamu bwaffe obaddemu akakadde nga bulimu miliyoni ziwera ameka 4 tubadde tukulaakulanye era bwe twali nga dekyagamba waba avudde wano ng'agenza ayiribe nga teyalina mulimu gwa wano oba n'omwami talina mulimu mutuufu bwe banaakuŋŋaanya akasente banaabaako kye batuukako nga bafunye oba ekyamaanyi oli wabaakomyewo asobola okutandika n'akola ki nakola naye nga balinako we bakyusiza obulamu bulina we buvudde ebusenvula abantu bonna mu nsi muno buli omwana onoonya ntandikwa kapito abantu bangi balina amagezi naye ng'olwaleero baavu lwa kapito anoonya waatandikira talabawo agatagata mutwalo 2 naye nga tegikola ki nate nkyanga ekizibu kiwewe bale nnyo naye ng'olwaleero alina amagezi ne bizinesi gyayinza okukola akiraba mu birooto alaba nga bizinesi agiyina abantu bonna abagenda ebweru yali agadde abeere wano naye kapito tamukola ki kati bw'agenda nakuŋŋanya akasente ke ayagala akomewo eno ewaka ewo tewali kisinga waki tewali kisinga wammwe ajja akomewo ano afune kaakola ki yensonga lwaki olwalira abaana benzimbira amayumba gaabwe n'obupoloti akugamba manyi kibira nguza poloti gyonguza nga nsobola okuzimbako emizigo gyange oba 3 oba 4 naye ng'ogumu gwe gwange giri emirala bizinesi giri babe nga basobola okuba nga bampaayo 10 oba 2 oba 3 oba emizigo gyakaduuka era bibeera bya mirundi emeka 2
oyo ayinza okuba ayagala ekyo n'agamba nti njagala bwe mmala oginzimbira nga nja kusulako okugumu nga ngusulako naye nga nyina we ngenda nkole naye nga nyina we nkola ki nve eno nga nyina kakapito kakola mulimo naye nga weekwebaka nkola ki era oli naakugamba nti kati kyenjagala njagala poloti gyonguza ng'ekola amaduuka olya poloti eyo ekola amaduuka njagala nga nkolera miryango nsula emmanju banawa banyireko emizigo emirala 3 egy'amaduuka abalala nga mbapangisaako awo nabirowoozo bya kapito kyekyamutwala kyekyo omuntu kyaba alowooza era bw'atuuka eri nga kyekiruubirirwa kye mukama n'amuyamba n'afuna ssente ze nga zigwa mu mikono emituufu n'azituusa bye ebiruubirirwa by'omuntu byakola ki byabayagala akomewo wano ng'atuula amulala nti kapoloti njagala nga nsobola okubawo ekibanda ky'amanda netulirirewo amayinja kapoloti awo nga waliwo ku bantu abasobola era yekiri kye nakugamba nti abantu abamu buli mwalina ekigendererwa kye eriyo ajja kugamba nti nze jasi njagala gye nazimba akayumba kange nga kamaka kwebaka kyekiri kye nakugamba omulwaliro omuntu ayinza okulowooza n'omugamba poloti nzirina 5 ku 5 oba 5 ku 10 miliyoni zaaga nagamba ezigula eka tewali akugamba zonna ziika tuzikola ki tuzirina era ezo miliyoni 2 ezo zigula eka nnyo oba onzibye kati yalowooza nti ogayinza oga nti oba onzibye naye nga ye tabitegedde enjawulo lwaki kano katono naye kaseerwa kiri kinene tekiseerwa byanjawulo otegedde ne miliyoni za 2 zigula eyiika n'ogenda eyo nnyo otegedde ne miliyoni ze 10 zisobola okugula eyiika waliwo n'ojozisanga ku miliyoni 5 eyo nekisinziirwa oyagala kukola ki kati ojja okaguze oguze yiika ya miliyoni 10 oba 5 oba 10 ku 10 ogiguze ya miliyoni 5 naye gyeri tewaliwo mbeera yonna tosobola sibamu kazigo ka mitwalo 8 tegaliyo tekinnatuukayo tosobola kuzimba waddeko emitwalo bakuwa na mitwalo nga nagyozimbye tebapangisaayo era tebapangisa ebyokupangisa tebabimanye era olina kweterayo kayumbako kakusulamu abalala abalizenga abapakasi babafunirayo webasula so si webapangisiriza kati ebintu byanjawulo nze nali manye ebitundu bino nabipangisa naye nina gye nagendeyo nga walayi tewali nyumba even tewali lodges obudde bwanzibako nga tewali wensobola sula kati nedda nze nkugereza n'okugereza nagenda eyo eyiganga nga tulina site gye nagendako okukolako gali nyina mu client we nagenda okuzimbira amaka naye twanoonyako obulogi bwetusobola okuba nga tusula nga temuliyo kimanyi wantu we twali tugenda okuzimba tewaliwo nnyo bantu twasulanga mu tenti mwakubawo kitenti nagira nefuna amabaati netukubawo akayumba kaffe kabwangu netukolerawo emirimu naye nga munoonyeza logi zaabula effe twagendeeyo wala nenoonya logi zibula twasula mu mmotoka netutambula netubula so kale kyemanyi embozi ya Rachel mwabakyali ku kyeyo mukyagirinamu ebyokuyiga nkuya nfofoolo naye ekisinga okubeera ekikulu mu kyo ensobi y'omulala giyigiremu era bw'oba olabyeko ensobi noonya engeri gy'ogyewala ate Uncle Vicky abantu tebatwagala si bonna abaseka nti baseka abantu tebatwagala ebyaddala abantu tebatwagala Uncle Vicky tebatwagalira bonna era nze nkubuulira tulaba nga tuli wano naye abantu Katonda yaleka emitima n'agiteekawa n'agikweka munda naye abantu tebatwagala baseka kumbe beesesa omuntu abeera wano ng'akwesinisizaako bw'ati naye ng'awulira bubi ng'oyinza okuba otaddeko akakooti kano naye ng'awulira bubi nnyo ng'alaba ensalo efutwa ayabika kibira afuna ate akakooti ako otegedde singa kamuggwako nga naye nga tolina kiwali omukoze ate ng'oluusi omwagaliza na birungi nnyo gwe nno bw'oba olina kwofunyeko Robert oli mumutwalireyo gundi Robert wafunye kati mbadde ngize bwe nti mbadde nva ne mukyalo akatooka ako ngakoze eki ngakuweza katwalira abaana bakokola eki oyo gw'ogamba oyo gw'oweereza n'ovudde mukyalo ewammwe n'omuleeta ne ku ttooke n'olimu watwalire ku famire ye nga kyekisiraani ekisooka nnamba emu nga yakulima empindi bamu abagenda ne mu maloogo batuloge bakulabe kale ffe tufunye ebintu ebingi olwaliro nakulaba nga olina construction yo bitambula otegedde olina abakiraya nti bumwogereza mukola emirimu gyammwe buki nanoonya wakuba ekijinji oyo mufere oyo babyogedde kati kankulage n'ekirala ebyokwagaliza byo byanjawulo bingi ne kuno ku mikutu kwe muli
olwalira asobola okulaba abantu bangi basobola okulaba interview naye nga takumanyi talina kyakubanja akaviki kantama webale nnyo talina kyakubanja nakwogerako gye kyalowooza kyakoze eki nina gwe nalumba yajja na kaviki kantama nombuuza omanja ki okay no problem nemufuna enamba ye nengenda mu inbox ye nyabo gyebaleko yalina nyabo endyoka mwemula ebigambo ate nga nemuga kati kankuwa ensonga lwaki oteekeddwa okumanya nti nakutamwa kati nemumala ate kyenakola nenzija eno ku YouTube nemublokinga nkizibe video zange takyasobola ziraba oyo kati alina ensonga lwaki Vicky yamutama no problem so abantu bwe batugambye omuntu atuuka ina kwogenda kuteekako message yonna ng'alaba ayinako gwe akagiko wakuba naye atamanya nti wakakuba otya tamanyi sagazo z'amabega hasozo tazimanyi tamanyi lwaki gwe otuuse wano tamanyi baaka gyenvuddewo yalaba nga gwe agudde embitali bibyo ebibyo kyokka nalaba si bibyo njala nkubuuze nze nakuliira ki nze katugende mpola mu famire yewammwe nalyayoko emmere bampeererako ku sukulu fees watoba bibyo twasomako ffenna mu ssomero nemba nga nze nkoppa ebintu byo otegedde ati ekyoleze kyaki bwe twasomanga nakoppako ku bintu byo nze nenkulemesa nze nengenda maaso gwe nodde mabega nga nkopya ebintu byo onjagaza ki tukole ebiteekeddwa kukola ebitatukwatako tubireke oli akuwalana ng'alinga agamba nti awooli yeye yali mu maaso go gwe n'omukoppa ate n'omuyita webale nnyo ebintu biri complicated tukole abaana abo bali ku kyeyo leero kiki kyoyinza okwongera okubakuutira webale nnyo kati abaana abo nze njala okubagamba ate kiri ku sides bbiri naye ekisinga kubawala mulekerawo obugwa mulaavuza ekisiru baagala omukwano mulekerawo okugwanga mulaavuza ekisiru omukwano muziguddemu ne mukolerera bwereere aba bano bakulwawo okwegatta omanyi omwana bamukwanira ku Facebook ku biki bino emikutu gyonna nga bwogiraba ebyo ne bamukwana ne bamusuubiza bingi n'atandika okugwa mu mukwano awaayo n'essente olwo batandise n'obufumu nabatandikira ku ssimu amangu ago obufumu nabatandikira ku ssimu nga byonna bizize bityo nga byonna bigize kakeeka era olina akulaga n'okola era bye bino ebya Kenneth byogira yakale ebya Kenneth byo bayinamu abaana n'olina akugamba n'okugamba mwami Kibira nyina mwa boyfriend wange eyo mbadde njagala tusonda ssente tukole ki tuguze poloti nti tugende mutawaana naye simulabangako mbadde njagala osooka okole n'omugaba mukwano kasala simulabangako waliwo yangulira amafuta juzi mbu genda entebe ninayo boyfriend naye ansuubiza ebintu bingi sooka ogende eddala omu meeting ne weefuule bulaza wange lwaki negwe opakukopako kaki kati bwe mulaba nze bulaza wanaalyanze bikwataganira luddawa kyokanga musajja namuweereza ngambe alina akapoloti kayagala okungulira namuweerezaayo kasente tugatte kubanga yaŋŋambye oli naagwa Kibira sooka ongena omulabe mukwatagane sente zonna badde nzimuwa yazirina era okuba essimu ng'era n'omubuulira biki oba n'omuyita ajja ku woofiisi oba wali oboogezesa n'omugamba nti bampa n'omunnyonnyola kyonna buli kimu gye bukyabadde n'ogamba naye woofiisi yange eri Wakiso Senge jangu ku woofiisi mukyalawo gondi ali egindi yeyagikoze yampadde enamba nnyo njatwogeremu ku bizinensi awo ne bitandika ne bikyukiraawo ne bikyukiraawo mpola okategedde waliwo gwe twasiba nga tategedde nti tumusiba baŋŋamba ayagala nnyo okuvuga emmotoka za special naye oli yamukuba miliyoni 16 mu bagula akamotoka omuwala yali yaziweereza ono kati netugamba nedda sente wazimuwa nti wazimuwa akamotoka yakagula nti aŋŋamba yakagula konze kale
ne wayitawo ennaku naddamu nangamba naye omulenzi yaŋŋambye mbu akamotoka kabadde kafaafa nnyo yakatunze kati twongereko ssente tugule emmotoka ekola ki endala esingako awo wonna amugatta ssente naye nga nekali akamotoka teyakakola ki teyakagula kati ne mugamba mugambe waliwo atunda emmotoka ku layisi ajja agirambule bw'agisiima omwongere ssente kati naye sajja lyattu lyajja likola ki lyajja ligaba tutekana kati twamugamba leetayo akasente k'abasirikale abasanga be batudde mu motoka be balinga babbulooka waayo akamotoka kano bukyebukya bamugirayo kaadi munaye no ensonga ekuleeseza siye emmotoka twagala kulaba ku kamotoka kali kogamba nti wakagula wagambye wakatunze wakaguzizaani nga musajja watu alina kyamanyi ku by'emmotoka okuleka okuvuga ez'abanne era nakati gyali eyo Kadama ali eyo afiira eri akaaba love naye nga n'omuntu gwe yaweerezanga ssente tamulabanga so kati abaana bano love yebaleetera okugwa mu bizibu bapakukana nnyo ate kati lwaki gamba bapakuka nnyo bannange bannyinaze kambabuulire bino era mbagamba nnyo ebimuntu omunzi njogera ebintu omumulala n'abanga ayagala bikola ki omanyi kakubulya Uncle Vicky ebigambo ebimu bye twogera nga birina amakulu binyiiza abantu era bw'ateekako pulogulamu eyo n'asanka ebigambo nga bye twogera temirimu byakuwemula olya temulimu bya lugambo lwani tayagala kubikola ki ng'anoonyayo abawemuzi era kyova olaba abantu bonna bonna olwaleero beekweka okumanya ate bw'otamanya n'okutegeera tosobola kukola ki tosobola kutegeera kati kambagamba ebigambo bino mugende nga mpola muwulirize nze olwaleero bwe nkugamba nti abantu benkolagana nabo benguliza ebintu byabwe oba benguza ebintu byabwe ngenda ne mugamba nti omanyi njagala ettaka lyo owuliza ompeereze ogundi fotokopi yandaga muntu yo oba passport ebintu bino njagala bwemala obbigula owuliza oba bwemala obbikuguza endagaano eno erina kubeera mu maki mu mannyago otegedde bulungi era bwemala okubeera mu mannyago njagala ne kyamaani w'ekitundu ekyo mwenkuguliza ettaka olya akumanye nti gwe mutuuze okitegedde era yadde tuyinza okugamba nti tolina abantu bo boyagala bamanye otegedde tuyinza okufunayo era omuntu omulala eyali muganda mukwano gwo otegedde tebiggwera wakati wange na client walina okubaawo representative amukiikiridde nze nyinza okuba nga twayise erife netubikola naye kati olunaku olumu otegedde tufuneyo omuntu omulala akukunfaamingire nti wantu weewaleninkesi nga mukama kale akukubya obuzibu tokyasobola mulaba ate yazze ani ali kulaga property yo webale nnyo otegedde naye olwaleero abantu abala kati ng'ebyo bwe balaba nze wenyinyonyola bwentyo ne mugamba ekigambo omuntu tayagala kiwabudde yo olwaleero omulala yakulaganya namugamba sente ziizo otegedde poloti najugula wano tajina kyalabye tamanyi nattaka liri luddawa otegedde baawe baagala okubakyamuukiriza ate naye kirala nze bwe mbagamba akasente ke mbagambye ne munyonyola nekyayagala okumunyonyola ye tayagala kukiwera ganize wemba namuganye miliyoni 10 ne munyonyola wenjagala okubanga mufunira gwenkya n'omugamba 6 ayanguwa nnyo speed budi gudde nyagamba ono kibira muyaye lwaki abaddanguza 10 nfunye ow'omukaaga ate ngambye munewesooka nempaako nnya nowosooka nowaako ennyoba emmeka 3 ku mukaaga mumpaako ennyoba 3 ate olumala ng'akomawo ng'ataddewo nti ate kibira munange ensonyiwa nyina ate nadde nkukubidde ate nyina gunakolaganye naye namuwadde essere zange ne poloti talina gye yakoze eki gyeyanguze yanzibye kati banobakolebeki otyofa kitwaki mubuguma kenda mpola otegedde kenda mpola olwaliro ku ssaawa eno kiganye kati nga waliwo abantu abamu benguza poloti zaabwe ng'akasente ke kabadde kakusonda poloti yali ya miliyoni 10 ne n'omugamba nti omanyi sente zo olina ettaka ly'eggaali lya miliyoni 10 naye olina miliyoni meka oba 5 sente zino tusobola okuziteekayo eno ne zibeerawo
nezitafuna bizisomooza kuba oba owadde kibira construction osibye ku kintu webale nnyo n'otandika ng'ogenda ng'osindika akasente kalompi mpola kajjule bwe kamala okujjula era ettaka lyo nga likola ki nga balikuwabika kalikuweebwa abantu abamu bakitwala bwe batyo balowooza mwagala kuweza webale nnyo muwendo gwammwe ekiraffe tetuli ba street temwina we musangibwa nti oba tetulina we tukolaki mwina address ofiisi yange ogimanyi wenkolera olabawo ekyo ng'okiggyeko ebyobugagga byange amayumba ganze siri mupangisa wabula okugjako okupangisa abantu so omuntu oba n'ensonga lwaki oteekeddwa webale nnyo okwesiga omuntu era oba n'ensonga lwaki oba oteekeddwa okukolagana n'omuntu akaddeko kagenze katukwata kalabika katuweddeko so Rachel ensonga ziri kutambula kyetubadde twagala tumanye webale nnyo Rachel musuubiza obwenkanya bwendimu kasana kiyingira ogwange gwego kangukoleki kangukole ate olaba mpoleza abantu babyapa nti ate weno nenganunula amataka gabwe nenganunula naye ate kana akenkana akaala n'olwala teruwera ku lutobazi n'olwala teruwera kyasinga okunuma sente ku mwana kona akateeka ku lutobazi anti ate wasembe tewaina byebyo naye nekirala bannaye mwegendereze ogula ekintu ekiri mu ntobazi sente z'oba ozisudde sawa yonna n'ebintu bijja ebigwa bitalaze enneme eyinza obutajja naye amazzi ne gayitirira webale nnyo ne gakuyingirira gavunza wansi njumu eyabika n'egwa ankoviki olaba nze ekikwatagana n'ekisenyi nze poloti yonna nga yakisenyi nedda okujjako nga ngula wantu nga kibira kya kalitunsi byera byanjawulo nga byakusimba mu busimba babirira bya kalitunsi oba payiniwo naye tukuzimba omanya webale nnyo era n'ekirala wiiki ejja nja kuyita waliwo nkulaga ebyo tugenda okusala era nkulaga poloti zengenda okusala wiiki ejja ngenda kuyita era abantu abali ku viki abali ku channel eno musuubire era n'abamu n'akasente akategeke oyinawo estate nyinawo estate jengenda okugula waliwo ogenda obatemera nyina ngenda okutematema sika beeyi nyo kaba mufuna mpola baterekewo otandika ne milioni nga 10 bazitegeke nga mfuuti mekaawo jazira bakamala okusalawo naye batandika okumanya 5 ku 5 5 ku 10 ogenda mu maaso gwe tobasalirako 10 ku 15 ezo 10 ku 15 tutunda 10 ku 15 kumitwala 5 sizirina era bambi tonkubira simu ngo nti nkuguze ettaka lya milioni 2 ne 3 tolina ddyo nenya tonkubira tandikira ku 5 kuddawa tandikira milioni 5 okuddawa waggulu zino tokola ki tonkubira abantu bawe namba yo abanasonda akasente kaabwe mwogere namba yange eri 0755 36 37 82 0755 36 37 82 nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited wa Kiso Senge naye Rachel ndi mabegawo weewaawo kale nange nze Vicky okuva ku Vicky Exclusive emabega wa kamera wabaddeyo Joero okuva ku computer kwatemera Joero kajambo ne Joero ebisere yenga tanyega Joero yankumidde omuliro waliwo storage twakoze tanyega nze ndaba abeereyo n'atambuza butambuza kamera lwaki tanyega banamulaba gwe kuuku w'essomero wali omulabye eddinga wa speech ku speech dde ndi lwaki tebabayita bakuuku abo najagamba nange abo abaana bemulaba bakoze obulungi